twagala obbagamba nti bannange abatambuza ebintu bya Kuruthumu nsimanyi ne Haji Ntale ebintu ebyo tebikola ki siwe kiri okusinzira kwa Jati kusinzira kwa Jati Kuruthumu agambye tebiriyo ate bwe bagenda okwanjula bagamba nti nonze tebagenda kunyanjulako gwoyinza sigango ganti bagenda mwanjula ate ffe wane mbozi mu katebisa ebisinga obungi tujja ku sosi kakati bwe bagamba nti ffe tetugenda kumwanjulako tebagenda kunyanjula sibimanyi na kubimanya sinaje nategese Kuruthumu yagambye kano no Haji Ntale yasana kiboko kati Haji Ntale lwaki Haji Ntale yesiba ku muntu storage yesiba ku muntu kambuze nambe njagala obeeremu eyatembeesa omulimu ng'agujja kwani teyakulaze yagumuwadde obwedde alaga simu bw'ati olaba gwe tewalabyeko ku simu ani yamuwadde mulimu kati Haji Ntale naye tomusibaako mulimu ye Haji yaganye ye yavuddeyo n'akugamba naye Kuruthumu akiriyaza agambye nedda naye ne Haji Ntale tanavayo kugamba nti ntwala Kuruthumu naye abalina kye bazannya kubanga omanyi ngenda kubulya amanya gano manene okubazanyisa komedi afaanana bw'atyo okitegeera kubanga kakati neebuuza Haji Ntale ayinza okuba naye alina bakyala be kakati ne Kuruthumu alina bbaawe eririiso gy'ali kakati tubeera tutya wano eno nga tugamba nti ono agenda kuwasa ono Kuruthumu abadde kiriya tebiriyo ye agambye tebiriyo ekiwulira tebiriyo teri mikolo naye bano mulekerawo kono n'amanya g'abantu ekiwala kiri bweki ate ojjukira Kuruthumu bambi yakafiirwa brother we Ibra Sebunya bambi era edduwa ya mugana wange oyo egenda beerawo nga 31 August okitegeera tugenda beera mu dduwa wali wennyini mu maka wetwamuziika tusaba Allah amusaasire byonna ebyamusobako okitegedde amawulire agabaddewo aga Kuruthumu mbu simanyi Haji Ntale ye yani aga Kuruthumu ngawulidde nene neewuunya diro yakkiriza nti bagenda mukola kino kubanga ojjangu Kuruthumu badde ne mufollowinga era lwe baali bagenda muwasa yagamba ani kululi ti bagenda kumpasa ebintu bya Kuruthumu era bigwawo era bisookana mu ŋŋambo era ogenda owiranga bizze nga weebiri kubanga n'ebyakiramu beetadde byasooka mu ŋŋambo geno yali efeezi nga yakusasa saagala nnyo kufuka nakyemalira ng'oteesa nga ate abantu babifu bwongamamu ne bawakalya ddayo yokusatu nga te Kuruthumu yakamala okuwanika ekiwandiiko nga kiri kiwedde ekyakiro kitwala omunaku ekyekiro nawanika ekira nti abantu abo abeetwogerera ebigambo mukwano bajja kunuuna kuvu era ffe tetulina buzibu bwonna tewakiraba kyekisembye era oyo yeekuba buli ppo olw'okwagala okwogera ennyo kitegeeza kyenjogedde nti tagibwa akaadisi ebintu by'obiraba bulabi ate kyoggumizza titosobola kugamba nti Kuruthumu olw'okuba yeegaanyi okufumbirwa tebagenda kunnyanjula n'okakasa nti muki mutuufu okujja naye kisinziira ku ggwe kulute yateekayo kiwandiiko teyateekayo kiwandiiko naga twayawukanye anti wuliriza kululi teyateekayo kiwandiiko naga twetadde omanyi omuntu waba agambye nti tekiriyo naye lwakuba nti ne Kuruthumu tagibwako hadisi kuba njoke batugamba yagenze kuzaala tunzika nga tulee ku mwana mpaka leero n'agamba musayakira mutwawukanya tuddinganya ate simanyi baasi kati omuntu waati abeera akyukakyuka alika kalimi ka ssaawa gwe nnyini mukwano gwo nnyo era yakutaddemu olufungo ne tukubuuza omwana talabika wano nakera kumanya ne gamba njawo nage ku maka ga mwamu yakiramu gaakubula kakati abantu awo bombirire tebagibwako nnyo bwino ekituufu ayakikiri yalinze naye nga akiri yalinze teri mukolo bannaye tuba tusaba bategeeza teri mukolo gugenda mu maaso tulinayo dduwa jasi Haji we yajja mu kuziika ne balowooza ne batandika opikapika ebintu omuzungu ono yafumbiddwa yawaawa omukadde bamuyitani Simon Banks omukadde yabadde nono omulenzi anti era dayasi naye byanoonya goza dayasi yaddako gwoddako oba oyagala gaana
Genda oli ogenda oli omuzungu ono waawa kamubuuze gwogenda okuba taata wange inlo ate kizibu kibi sikuzaala gwabadde mukolo kyabadde wabaddeyo ya omuzungu amaze emyezi 2 ngali mu Uganda. Omuzungu wa Australia era yajja ngazze kulaba ku bbaawe. Era omuvuka namukoleyo n'akayimba embaga ne bagirira mu kayimba. Omukadde nno naye muferemu yannimbye yagambye alina emyaka 6 naye mutabani we omukulu alina emyaka 4 alina n'abazzukulu. Ebyo yabinnegambidde nga ye mu interview. Kati ye Simon Baxter alina emyaka 28. mutabani No, njogera mazima bali bachali bange. Mutabani w'omuzungu wa myaka emeka? 4. Era ne kumbaga babaddeko waliga oh mami baagala omulenzi. Kiri okay? Kiri okay naye nalabye omukono twali tuyola muyole. Omukono twali tuyola muyole. Naye yayagala omuvuka nga tadamulaba. Mpozo ga Simon mikwano je? Bakwano bange. Mwayodde omukono gwa mchana bayola muyole. Obuzibu omuzungu boka omuzungu ze siminako obuzibu. Obuzibu bwoko omuzungu bwayina. Akabina akatuuza nga kakyali kabisi. Okay. Mwamukulu Australia. Jemwamujja? Yes. Najirinya paka. Emyezi 2 era yajja yekubye ne 3 z'omulenzi 3 okakasa nti omulenzi amwagala nga yekubye amanyage ku mukono ku kisambi ne ku kugulu ng'omulenzi naga nti Simon Bax 13 kuki Levikson ani omu gavana ese bye byagotana mu ebyo naye nga kyekituufu Simon Bax zebama kugonjulatinga webale era omuzungu namubuuziza mugenda kuza omuzungu yangambya n'abaana 6 bana mu musajja omu bana mu musajja mulala ne mugaa kati Simon tomuzaalire 2 mu musajja mulala nagamba ono tugenda kunyumira ne tugenda ku adoptinga okitegeera so kakati Simon omukolo ne tugendako ne ku omugole kyekiriwo kitambula kitya ekintu ekintu bangaye muli mwana munu ani abyogedde emperekeze ziriwo ezo dayasi wa Lugembe dayasi alina olugambo naye nga omugole wamugjewa Simon naye dayasi simanyi lwaki sezigaba n'abawulire kati mukulu dayasi why Simon Simon zirabadde emperekeze omugole wamugjewa ono wawa no omugole yabeera Australia mwakwatagana mutya naye social media ekitegeeza nga just music wange atambula museze mu mpolampola okay just kati yayagala omuyimbi naye kuba ne tatu alina tatu zange mukulu dayasi yazaye ziringa 4 ku mubiri alina tatu ziringa 4 okay kati embeera ogisanze otya mbeera simbi mbeera ekijoobuuza Embeera y'obufumbo. embeera yonna sebo ekintu kubanga ekintu kati gwakirimu direct live eri etya embeera nnungi olowooza ali myaka ng'emmeka oba tegimatalinga abakazi tebakola ki tebatubuulira myaka gyabwe mituufu kati mukulu dayasi yamubuuza wano yamugamba alina 2 embugu kakati owaye abajjonkeza obawaayo bubaka ki obwedda bakujjonkera nga bagamba bane Simon agenze ne jjajjaawe nabo bagende naye bajjajja baabwe owaye Simon obubaka nga tebuli mu nga otwadde bwa mwoyoni kati kyekiddako ogenda nagenda dda boy wakuba kali mubamu ebitabira ku social media muko mbamu olumu otambulamu oko nga Land Road wakulabira ku nnyonyi kaloti keeyonge kati okutambula kubaddengawo
nawulidde yakusuubiza abalongo era sawe nange ndabeera saalo kale Simon beera bulungi omwagaza ati yakusuubiza abalongo mukuluddeya sayina oluga so owaye ekintu tusooke ndowooza n'emperekeze eyabaddewo omukolo yagubaddemu bulungi nnyo ogera kumpabula kuki mwabaddewa wamaze dde okumpoka omugambo walumbuzeezirako twabadde ku gundi ku One Love Beach e Busaabala omukolo gwatandise essaawa zabadde 8 ne babagatta ku ssaawa nga 9 10 ne tugenda ku boat cruise father balese abagundi pastor yazze nekwaya ye yakyaki omukolo ogenda mu maaso ne tugenda ku boat cruise twagenza abantu 10 nze n'abagole n'emperekeze twabadde ku One Love Beach kati netuvuga paka ku Kalanoga netwetoolola netudda abakuza b'omwana Norton and George banga bino tebagala yes aba video Norton and George babaddewo mu nfo era omukolo bagukutte buli kimu nga tebagala mu mistake yonna ng'emperekeze oyinza ogamba ze batwala ng'obugamba omugole yazaala emperekeze naye nga omugole yabadde ani ate yakulaze omukazi girlfriend omwagaza ati omukolo ne mugumala gwawedde etwalidde ne tusala ne keeki ne tukola n'akafuta patawo kati ne tudda eka byawedde twagalize tufune ate ani amuganye ani atayagaliza omukolo nagulabye omugole n'omukyala n'omwami naye nga bannaye sikakufuna anti okwagaliza kubaawo naye bannaye sikabyanfuna naye nga lutalo lwa byanfuna naawe kati gwali olabyawo omukwano gwonna mpozi anaamukolanga lirupazo bwe yagamba nizenowakyera lwainamu sente wakiri nkukwatula obugumba nekyo kirese bino byonna omanyi wenasose okalaba ku gundi ku TikTok nasanzemu kasawundi ka lirupazo asinga ku fresh jaja obukulu oba benkana bagendana naye ate oli fresh jaja wadotikomunaye lwakubona yasimbukidde mu langi kati kyekiriwo wano laavu oba byanfuna kuba kati genda kubuulira kyogamba kati ye Banks biki Simon Banks gwolaba ayina kweri ddala munomo we olaba waliwo laavu awo just kubala antwala Australia nfuna obuki bwe tebyanfuna buyimba bwange butambula era owulidde byasimbyeko tagambye nti biri outside my buyimba agambye omanye obuyimba bwange butambula eri ne tatu zange yazeekubye byanfuna kati yo omukazi atagiina kati yo omulenzi ye atwala kapa mukadeeya kyekituufu amanyi waliwo olumu wokweka amazima newankwadde omuntu omwagala otya neddala 65-28 78 yagambye omukazi wa 78 kati 78-28 myaka 5 awo tabawo kigatta emboozi ejjawaawo kubanga labayo omuzungu neddako nze bamalavu yino kuba bakola ne proposal yes ebyo byonna bituufu n'amala okukola proposal katheni kwekkola ey'embaga naye nga ate mikwano gye olaba omuntu gw'ofunidde mu mikwano gyo muba musisinkanye nga bwena mwemanyi kuba omuzungu yagenza okujja nga ku tiimu amanyiko abantu abawera 5 okujja e Uganda okujja osisinkana bbaawe okitegeera nga amanyiko olwedde abantu 5 badde boogera kuba amaziwa n'emyezi egiwera 2 yajja nga ekimuleese kulaba ku bbaawe n'emikwano gye giri mu Uganda amaze mu n'emyezi 2 omuzungu nga beeraba
kukola ne proposal Gwabadde kati Mwabadde ati 10 eryato lalitwala abantu 10 okimanyi nti bakirowoozezza na kino kye tuliko ekyakapa mu kadeeya no nze bali babadde bakyali bange for almost 5 years now nga bakwano bange Kadona alinamu ka pension kane sesevuka eyo naye nga nawulidde nti ate omulenzi ono yalimbye girlfriend wembu agenze kukola video shoot Nambe Mamazi. nambe Mamazi Muwali ayongera tesi. Mbadde kugamba bugambe Onkoze bubi. kyomukadde Onkoze bubi nnyo. Banga simanyi oba byonna nabyogera. Nambe mu wabadde akutewe watuufu. Amazima amatuufu wano byanfuna waliwo obusiru ebyenfuna obutamanya byonna biri mu lava eno. Okitegedde nsonga gye mbadde kugamba nti muwayongera obutesa ayongera okijjayo obulungi kijjeeyo abaana bano kankubulire bannayuganda baddankani Simon Banks no oyagala kumanyira lindako oyagala Simon Banks walai sibadde kudagani soko ojjeyo eryo ekyo temutegeerayo abaana bano bannayuganda yani Simon Banks kati Simon Banks si ye yekka abaana bannayuganda bangi bagudde mu bizibu ebyo atunira omuzungu ku internet n'alowooza nti baafuna ekizibu alowooza nti buli muzungu mugagga ekyo ekizibu kyabayingira nnyo buli alaba omuzungu aba amanyi nti genfunye omuzungu mmaze olwa kkale eyo ne beerabira nti n'abazungu gye bali nga bannaku tebalina wadde nusu kati ye n'awunzika ng'agwa mu laavu gy'alowooza naye ng'ayagala ssente agenda okukakana nga ssente teziriiyo nze kankubuulire lwaki ekintu ekyo nkyogera nkirinako bwino nsinziira ku mbaga ze bakola emikolo nga tegumalawo na $4 n'ekitundu ojjeko tiketi ezimuleese bafuna akantuntu awo bwe batyo ne bajja ne bagatta omwana w'omuntu namuteekako empeta ne bamala ne bakola ki ne bagenda naye ng'ebintu ebyenfuna wano e Uganda tewali laavu wajjuddewo bintu biri awo obutamanya buli awo n'okupapira oli n'alowooza nti bwenfuna omuzungu mba nfunye omukazi alina ki ssente era bannayuganda bangi batomedde nnyo ye bw'alaba omuzungu agamba nkoze eki nfunye naye nga baavu bazungu mwe bali abaavu batalina wadde ssente pozi ekirungi kye balina empapula zo ayinza ozikukola ki oyinza ozimuggyako naye tuwulidde era abafunye empapula wano nalabako ku kapale MC Kapale yajja wano n'apapiira we bagenda eri ne bagoba nze banterako n'amaloboozi wano ng'akaaba omukazi yangobye mujje munyambe poliisi ejja kunsanga wano entwale naye kirungi yafuna empapula n'agenda era eyo talikola ki talidda naye laavu yo tekola ki tebeerawo abaana bano baba balina ebintu byabwe bagoba ne bagoba empapula ate ayogera n'omuzungu bambi omuvuka muwulidde nga alina laavu ayogere bambi n'omuzungu n'ayogerera emyaka 2 kati omuzungu bw'afisaayo gagambe kali ka pensioni n'amuweerezaayo $10 jjukira ali eno talina wadde 2 ennyimba zaawoza zitambula bwe zitambula zikoma wali ku kaleerwe oba kitegedde kati omuzungu n'akuweerezaayo ebyo 200 olusanvu simanyi mmeka akakaaga lindako bakigezese abagwe tolina mwana bw'olaba omwana omulenzi yani omulenzi wa muganda wange oli Devicom alina omwana w'omulenzi era Devicom omwana bw'anaatuleetera omuzungu ow'ekyenda aba atukoze bubi nedda sikukumanyira Devicom sikumanyiira nze omutabani wange n'aleeta omwana omuzungu simanyi wa myaka 9 nyinza obutamuwa bwanga aba mukulu naye nyinza obutagenda ku mukolo gwe kubanga amazima amatuufu ate nga wano
osofuna omwana Omumerika nga osobola ofuna Omumerika nga musaayiwo omwana muddugavu wa wano era n'omufuna bomulenzi tebabaddewo era bakoze kirungi nnyo era badayasi tezirowooza nti dayasi naye kyagoba gwe dayasi mumpeera emyaka egyo ddala ng'agamba mawangule omwana ono omufuniddeyo w'enkaaga naye nze sijjagera kuwa era nze nkubuulira naye ng'ate osoofuna omukazi nga munnauganda osoofuna omukazi nga abazungu abato omufuna otya famire eyo weetuukire okuyingizaamu gwe kapere weeno omuzungu oyo muto ayinza oba omwana akyasoma akyali mu bazadde be emyaka 14 neggwanga lyabwe lenyini biri likyamulaba mu future kati ffe batukasukira bino bye bamaze okukaddiya ebikutuse ekizungu kyanobadda mu bufumbo 37 bye batukasukira eno otegere kyajja kuwummula naye ate nga amazima amatuufu osobola okufuna omukazi nga muddugavu alina emyaka gy'engana gye bali eyo buli omu alina choice ye tuli ku muzungu akuba guno omwaka gwenkoma obeera ku intaneti naye guno omwaka nja kusiibula intaneti bajjogoli abasajja nga bano Faruku simanyi naye ebintu bino ebyabakyala bakuzeekuzeemu ndowooza twali tulina soka kukubira gavana S ddala bali mu myaka 7-9 n'atubuulira era kansubire nti Simon Banks yasoose funa gundi kumanyisibwa okuva eri gavana S babe bantu babiri nzowooza binakalaba n'abantu mu myaka 6 okudda waggulu naye muyimbi Simon naye muyimbi lwakuba nti Simon ye muwanvumu mukyala akabina oba yakatuulira mutuulizi mukadde naawe yeewetawo yanne kagenda naye bannaye naye Faruku tuve mu kusaagamu omanyi waliwo kasawundi akakati tutambula ku TikTok ti ennaku zino abantu bakyalina kisaba ly'abazadde baabwe ono ali kujajjaawe mukyala omanyi Sakozi nze nina ebintu bye neewuunya kati wano saawa zino simanyi n'appetite weeva ebyaddala oba mukazi wo ezo njogera z'abadayasi naye kuba dayasi wagera ku makya n'agamba nti emikono bwedda bayoola myooleyoole gwe tomanyi kintu kye bayita mikono bw'oga emikono kugiyoolayoola n'ebisambi oba oyoolayoola byole akabina kaba kayoole baba yoolayo ate no mukyala das kyotatugambye nga bw'ogambye nti emikono gyakuyoolayoola kayinza n'okuba akabina nga kakuyoolayoola nkadde kakkiridde wansi Faruku ekyamazima nga tuvudde ku mpapula ezo empapula ziba zintwala ebulayi ez'omuntu w'emyaka 7 kansigale emityana 7 kansigale emityana nnime okitegeera kansigale emityana nnime nnunde emyaka 7 8 omuntu asobola okukutukirako jjukira kati babanks bakyali mu mbeera y'okukakasa naye ng'okakasa n'egyo emyaka tebagikakasa okitegeera naye banks ayinza okuba nga embeera badde munyigiriza nga noyange gyafulumamu nagamba kafulumemu mu music tawezezaamu emyaka ena nga 10 myaka 10 mu music n'oluyimba luyinza okuba tolukola ki tolumanyi so ayinza okuba embeera yakwetetenkanya nakugata kuba daasa ngambye nti bazzukulu bamukadde n'abaana babadde ku Zoom nga bagamba kyekyo maama gwasinga okitegeera ofunye na mulasita kati mu mbeera eyo jasi tujja baagaliza birungi byereere kamusabire era kyenjo mugamba kiri ekintu kimu bw'aba alinnya kyasinga okukola kiri ekintu kimu apakirenga mirondo atambule najyo nemwanyi Simon Banks
Simon ono abadde asinga twamutegera music gwayimba music oyo wa luzungu waati awo atalina byakuba yakuba wa muzungu oyo kubanga Simon mukwano gwange tuzi emyaka nga 15 naye ekituufu kiri nti ku Simon nti ku kitimba ye mugezi nnyo era yasinga okukwasaganya bya George and Norton abeere mabega ku kamera naye bwa nti waliwo Love Sakozi nalabye bebeera nalabye ng'akuba omuzungu kiisi naye nga yeekanga neekanga n'agizza ekituufu si nti Sakozi Simon Banks alina girlfriend wano era girlfriend we nga wayamugenda nti video shoot kalonde ekinaddako naye Sakozi abalenzi abavubuka tebaagala kukola ekisinga ddala obukugu abavubuka tebaagala kukola ate Swakibu tomugeraageranya kuba nono wa ttabu ye yafuna waabondwa kubera ne wa Swakibu si ye muto nga nambeemu akukkiriza nambeemu asobola okukkiriza Sakozi abavubuka obutaagala kukola ababeera ku kitimba kuno kasita bafunako abantu we batyo kubanga Simon bamutulako nadde Australia yagendayo dda n'asooka wabula kyesikakasa ti omuzungu ono akyasobola okuzaala omukazi akoma okuzaala ku myaka emeka kubanga ekituufu kiri nti Simon wano nga music tatambula bulungi kati wanaafuna empapula ndooza Australia wali wategwa otambuddeko nnyo wala ate wano okumpi abadde akolawo ki anti Sakozi ekibuzo kiri nti wala wano abadde akolawo ki okumpi kati nze Simon nkuyozayoza buladi okutuka ku kkula eri obufumbo eri emyaka 7 neba anniversary jubili kati ono yali bade celebrating ate jubile kati nkuyozayoza okufuna mwana munno gwasaze ogwoyagala mu owebirooto byo era nze nkwagaliza buwanguzi mubeere mu bufumbo obulungi paka lwonaafuna empapula empapula yazifuna dda naye girlfriend wo ngenda kwogerako naye oluva ku mpewo bangambye kawunda ayinza obutagisigaza mugaveni yamuwa ate girlfriend oyo asingako eyagaba girlfriend abadde yewempondo yamuwa ng'abadde wa ttabu naye ate mbu yamugambye mbu agenze ku video shoot girlfriend w'empundu aliwa ani alina essimu ye njogera bwogezi girlfriend we yamuwa kawunda olina essimu ye naye yamugambye mpaayo ku contribution ngenda ku video shoot olina essimu ye bwakati yasigala mu bbanga naye okimanyi ne girlfriend muyita girlfriend naye okimanyi nti woman friend bangambye ali wano abeera naye alimu ataano ine ataano simali ataano kuwa wano simali aya sisi ataano sio girlfriend uli yabitandise David Komera yakubidde Simon kiregeza Simon amume anti ataano mukazi wa Simon anti uliriza ataano dindako nedda ne bwaba n'ataano ye girlfriend we anti kati ataano anti uliriza bwaba ataano si mabi banga ataano bamama fina banita mongo abantu abatambula mu ataano wano abakyalina embavu nno bwabanga yefaako mukyala Swakibu abagwa mu ataano sebo mukyala wa Swakibu ali mu 3 juliza ate ono gwe watembe tono kati Juli mubi bwenkola bwenti Juli mubi si wataano naye alina ekibuzo kyabuza mulaba embuzo gyabuza mu ku Juli bwolaba Juli mubi n'ataano ge bwe gabanga geego ku Juli nga wenyolanyola Watu kanitaka nayo kusande, watu ojja kudda. Abagenda ku alubamu ya Kujuli yenyolanyola sekatwa gale ku sande yaliko zaka agambe kujuli mubi abanyolanyola eno
Sebo. Nenabe so zembaje Simon Julo Banks mwagala. mbali njogera byange. Tasa kutwala wa. ogamba ki Mbali ngandi juli bwobolaba mubi. Wegabanga gego. kati mboki Eh? mboki Njayo kale. oli okay Eyo yaboke. Kyebaleka nti abaataano. Bo batemamu. Ayinza batanagaweza juli. Tanagaweza. Bw'obalabalamu gundi oli girlfriend wa Simon ali ku 5 girlfriend we 55 girlfriend we naleetayo ate number 2 ng'ali ku 78 Kati. ono mukugu Kati ndio mukugu. Simon Anti labayo omuntu a specializinga. Experience Labayo. Byotegeera Lindako omuntu ama specializinga mu bintu ebyenjawulo. Byasobola. Waliwo omuntu agamba nti nze ku bugere ndi kabaka. Nze mu kulongoosa embuto ndi kabaka. Wale wandigera waliwo clinic bagita Kampala Skin Clinic. Bogenda ng'oluma mu lubuto. Era takwatako. Ne olwadde lwa ku lususu ne luba luti agagetuula wali. Ako kawedde. Okitegeera. Kakati bw'oba otunuulidde ebintu ebyengeri gye bitambulamu omuntu asobola specializinga n'agamba nti nze ndi wa 50 plus. ndi wa mberenge Okiwulira? Nze mawogola nze amanyi we bazibwatula. mawogola gabagagonda Waliwo nezikaluba. Kakati ayatagaza vu kati abwatula zavu zino wavu ze bagiragirawo ne bateekamu evvu. Aha, kakati yamanya omanyi oleka kakisoka bayita kali amaggwa. Wale kalabyeko nakawulirako gwenno wakawulyako ngenda kakulaga olabe engeri gye kalyamu amaggwa amawanvu bwegati naye ng'olaba kagaya nnomo. olaba waliwo ataano golaba nga geego nga tegalina nnyo buzibu. Nga Julisa. Otegedde ataano Omwesibyeko. gambye si juli yekka ne waliwo ataano golaba ti ataano wegaba mwanita amongo mabi buuzaamu obuuza ki ataano bwegaba mwanita amongo mabi ki kyotegeeza oyitawo oba toyite nadda waliwo ataano golaba amawala yeebuuliza nedda sekwebuuliza Mbadde nsaba nkulabe kasolo bayita akali amaggwa. Okalaba engeri gye kagagayamu. nakali amaggwa Okalaba Simon Muzaya bwese mugeza ku bisolo kati. kagagaya bulungi kati kalina buzibu. Okalaba kagagaya kagagaya bulungi kati kalina buzibu. oyo si popcorn Kati Simon kisolo Mbadde kakati ngeza embeera bwetambula ate tulina okuba tooki bonna abafunye abazungu mu egyo egi bamaliriza batya ekyo nabadde mbagamba nti waliwo ate abantu abalina ekintu kye bakola golabyeko simanyi ekintu ekyo baba bakikola batya mubeera nga mwogera ku intaneti okwo kakati lwasitudde najja yembaga ye ng'ataddayo takutwala naye alika wano akusibye koligolye oba batutera empapula basooke bazikoleko tebitambulawo ebintu kirabika ndowooza olujja wano ng'akukolako dakika 3 nga mwewasa nga mukolaki nga mugenda naye kiyinza oba nga kiri mu kalica yeeri nakyo tulina otutunamu nti Australia balinza okuba nga batula eyo bagamba naye abakadde baffe bano abawedde ku mpagala tubasuulewa te Uganda eyo gyebali. so yoga Simon Banks yoga Levikson naye ekintu yakigadde aba bikoledde bweru. Mukama Katonda. Desire muto. Desire muto. Ate ne Desire ne Levikson baludde. Eyo not no proposal bagikola ndowooza a week back. Ekyemyaka ojja kyogerako nga gwe ojja kyebuuza okyeddemu si mabi naye eyo proposal ojjikayo wali ombuuza ekifaananyi nti nezo engalo zaani oyita nga weekubira paasi lwaki era gwayita naga fresh jajja oyita awo tebadduka Desire Luzinda egunino bagisiba sometime ndoza a week back then video ne bagita after a week
okulaga nti gundi ne bateerako ne dates ndio bagenda embaga lwegenda okubandoza nga 15 nga 15 August bulo gwe gini omwezi gwe tulimu bagenda kuba wedding yabwe baawo naye nga relationship yabwe erudde kudungulizo emaze myaka 7 aina n'oluyimba actually lugenda kufuluma kasita embaga olugwa nga lulimu verse kuba oluyimba lwalina ne Wizkid we yakolera n'oluyimba lwa Desire. That's like 4 to 5 years ago. Nga mulimu nti gwe negombanga ku social media kati yafumbeeka. So love yabwe erudde nga n'oluyimba yalukola dda. Desire myaka 4. Muto. Si mabi. Davidson ainemeka. Kebere ja Davidson. Si wabi. Wadde wongeddeko emeka si wabi. So nze wama Levikson lala nkwagaliza miguuni mibikisa myerere ebintu byonna byagwa abantu badde bali mu complaining atya embaga mutukambegerako embaga proposal y'embaga temugenda kwanjula ebintu bye mwalabanga video shoot era nga byali bya ddala ebyaddala kwe kwali okwanjula. Yes, kwe kwali okwanjula. So nze mwagaliza mirembe. Ebirooto byonna nga wali obibaze ngene embaga ewedde zinsaba bituukirire ng'okugendako mu O2 okubamu ekivulu byonna nyala bituukirire kuba byonna bina kubaawo after. Yes. Arena. Byonna bina kubeerawo nga embaga ewedde. Nze musaba byonna bituukirire. Yes, ade batona nade njogerako naye nanga buli kimu kiryokke. Omukazi kiryokke tebalina buzibu batambuza obulamu bwabwe. Era nze mbaagaliza mirembe gyokka. Balina omwana wa myaka. Era mbadde mbaliraawo. Kakati nze kyenyinza okugamba nze mpozi Desire mwegombako kimu. Kiriwa. Bannange alina engeri gye yekyusa obulamu. N'afuuka omuntu ow'enjawulo. Weewaawo omuntu mu bulamu obeeramu n'ensobi zo zoyitamu. Naye olwekyo kye yakyuka ne kye yafuuka zikyovula kati era omuntu bw'atyo omwagaliza kisinga nze obufumbo bwabwe saba Katonda abawo omukisa kubanga ndowooza bano tebanywa mwenge nti badde batamidde ekiwulira ate n'ebbanga lye badeetingidde ndowooza kibamala bumazi okuba nga basobola okukola ekituufu buli omu yeetegereza munne ekimala. Ndowooza alinga mu 35. Age difference sinene. And their love ebadde mu gundi ebadde mu mitendera from a friend a girlfriend ne bagenda mu man of God woman of God. Yes. Ate olaba kati bano nga badayasi abakugu bino bagamba it is just a numbers. Ngamba wabakugu mu luzungu. Ate oluzungu lutereze it's not just a number. It is just a number. Just a number. Not a number. Just a number. Baga baba twe bakola ki? Baba byogera. Just a number. Guma. Akati bobo kigenderedde nze ndowooza bisitole betu bisoke tubiteeke wabbali balwasa simanyi siyo naye era olaba olowooza mu nkolagana eno ani asinga ofunamu mwenu olaba enkolagana olumu eya ansinga obukulu ali bw'ati olumu ebaamu ebyobusuubuzi lwakuba ebyobusuubuzi abantu babibuusa amaaso naye bibaawo era tebibulawo wadde omukwano gutuuka ne gubaayo olumu naye ebyobusuubuzi bibaayo njagala kuba mutuuze wa Amerika bibaamu kati wano waliwo ebyenfuna bibaamu anti nze ekigenda okukakasa nti tebibaamu abantu bano abaganza abantu bano kati bajjeko nti bangulidde kawundo bajjeko nti mutuuze wa Australia wa Amerika kati bakwaneko ku mama nakanja katunda amanda akyengamba nti bakwaneko omuntu nga wa myaka 6 naye nga taliiko bunakongeza kikolwa omuntu alina anti wuliriza kyengamba nti abantu bano byonna ebyenfuna bibaamu orawo omulaba kirasi yatunda amanda nsigambye nti wakiri atunda amanda naye kale takwanya atunda amanda naye afunayo kuwa emyaka 6 naye nga yamuteekamu nga taliko nakongeza kikolwa
yamulina nante era gwe yavaako genda ku desire nante akola ku NTV akola yadda mu kifo kyangu nante Stella nante yali wale Vixen bali na buli kimu kigenda kuggwa naye n'amala n'afuna oli muntu we yes anti oli yali nante muganda wa Michael Rose ate nga bannaye okakasa yes yali muntu muganda wa Michael muganda wa Michael Rose yes yali muntu wa Levi ebyaddala kubanza wegambira nti ekintu kino nze buli wasanga abantu nti omuvuka wa myaka 3 omukazi wa myaka 5 omuvuka wa myaka 35 omukazi wa myaka 6 ebiseera bisinga obungi bw'otunuulira abantu abo gwe genda obeetegereze bulungi ennamba ennene omukazi yaba ateekamu era abaaliko ne benefits ez'enjawulo agamba nti mutuuze wa Amerika mutuuze wa Bungereza mutuuze wa Australia njagala mufunirako mpapula bw'aba asinga Simon Bank obukulu kitegeeza omukazi yansooka okukola yalina okukola ki bwe kiba eyasooka okukola yateekamu kati nze atannakola oyagala nkuteekemu kekakodyo oteekamu olwokuba okwana bubujje bwe kaba kekakodyo era naawe oteekamu ku waabiri because gwa musinga ki awo kankole tuli ku Desire Luzinda ne Desire Luzinda omusajja yafunye Desire Luzinda yafunye nnyo kubanga kati emyaka gya Desire okujjako nga ki negye egituula okusinga ejani egyo emyaka gya Desire kati egyo gisobola okutuula era negigamba negigamba gunsingidde ddala egyo giwummula era basobola okutambula emyaka gyabwe obulamu bwe bubaawo agawera 2 oba 3 ali mwana kati abo obufumbo bwabwe busobola okutambula kubanga buli omu simanyi oba musajja ali mu myaka emeka naye n'omusajja naye akola ki naye asetolinga kati n'omusajja naye ayingira era mu kukola ki mu kusetolinga kati enjawulo weegenda okujjira we wano mu kwagala okuzaala oli akutuse ono akyayagalayo baba nga akyazaala ekyo kiryoke kubanga abo bwe bakaza omukazi awo bw'atyo aba mulungi okuwasa nti ebiseera ebisinga ayingira 5 simanya ameka aba alabye gye yasooka yonna gyazadde abaana biganyi bamukoze biki n'agamba nze wadde nga mulimu n'abatabulira n'agamba nti nze nja kummulira ku 7 naye nga kyebakoze kirungi kyakoze kirungi bbanga lyeryo era kyabakola kimu bano balwasa simanye ennamba ali azimanya azisimulire ddala alirebera agambe twala eridwa abo bonna bategere nti omuntu kati ateredde mu mirembe gye batabula ayinza okubeera awo naye yakubye essimu n'agamba wange nakulidde wakodde kino baleke Desire abeere n'omuntu we batambule bulungi kati akalanga agenda kajjayo akaki Desire akalanga kuyatukubira nze nina ekitone ngamba agenda kajjayo akalanga kuba ekiseera nzuka yali akayisaawo nga alina byatunyonyola byalina naye manyi akayimba kamukulu oli kayimbye njagala nnyo kawo obudde agambye mulimu epaati egamba omuntu gwe neegomba ngedda kati nze yafumba eka kituufu Vixen ayinza okubanga nga tuvudde ku byamugana byagamba nti ayinza okuba Vixen ayinza okuba tanoonya ku Desire sente Vixen ebyaddala nga tuvudde mu kunyumyamu Vixen ayina sente kuba nekosa oba yamuguzeguza mumazeewo so Vixen nga bwogambye nti alabika okuva edda ali yegomba Desire naye nga Katonda tanabakola ki kumutuusaako naye kati Mukama nakkiriza naaba nga akoze eki amutuusizzaako mu budde obulungi obutuufu nga Desire baba bazadde mwana bazaala mu America jjukira Vixen ekampala tali bubi kitegeera kwanza kyenzikiriza Vixen tayagala mpapula za mu America kitegeera fine wano ali bulungi kitegeera kati mu byonna kyenyinza okugamba agudde ku muntu gwe yeetaaga
omutuufu ate kirungi Katonda wamuyambidde luli yali amwegomba akyabuukabuuka ng'agenda balwasa ng'agenda baali baseka okitegeera yali vice president Gilbert kati mu mbeera eyo nti kati amusanze byonna byonna yabikola byakola ki byaggwayo kati afunye omuntu atudde wansi ateeseteese alina ekyokubiri nga nebyatwaga twabyerabira mu maaso byatuvaako kitegeera kati agenda funa omuntu oluwombo oluli ewaka olutudde kitegeera naye David nga ndabanga atamwagaliza tetubyerabiranga ebintu bijjukiramu biyisa naye nze Levikson nja kumuyozaayoza kuba ekisooka kya byonna omukyala bwatuuka myaka 4 okudda waggulu aba anoonya wawummulira mu bufumbo obutuufu Katonda waali Levikson ne Desire ajja kufumba gye kumukola gye kumukuuma ekibumba Desire ajja kufumba era nze mbaagaliza Mukama waba abaagaliza abaweeyo n'ezzadde naye kati Levikson nga ye ng'omuvubuka ajja kufunayo akantu akafiitinga mu gundi ye akafiitinga mu myaka gye naye nga of course omuvubuka ateekeddwa okwemakulamakula akyali muvubuka muto naye nze mbaagaliza obufumbo obulungi biri ebyalwasa mubyerabire naye bannaye lwakuba olwobeera mu buli n'ogamba lwasa ono naye okubwesooka si kwe kubulya nze mbaagaliza obufumbo obulungi kyekyokka Mukama ateeke omukisa mu bufumbo bwabwe lwasa twamukubya akatebe tugenda omukolo naye omukolo natuyita kuba baŋŋambye omukolo baŋŋambye gulina obeerako abantu 24 era nzija kuba nze ndi kyali wa Levikson so kongs Levikson kyali wange era nze nkwagaliza bisima byerere banaye mukulikeeyo ku mukolo gwa Juli gwani gwa album ya Jasmine onani ani on namujusisi oita gwe tomulabye ataano gye mibi namujusisi nambe mwanzi omutagigwamu ekiyinza mwawula bibiina ojagwa muwe mawogolo jakakasi mukulikeeyo ku gundi album ya Lydia Jasmine eri etya eriwa kyabadde kitya wali tewaali album wali kwali kwolesa mibiri anti nze nkubuulira amazima saalaba wa album naye emibiri gyaliyo wuliriza nze saalabayo gundi nalabayo baana nabavubuka nabasajja kwolesa mibiri nalaba abasajja nga bakubye ebinu abawala nga bakubye gwe ekyali wali abaana nga banyiridde wali kwali kwolesa tewali album saalaba wa album awo saalaba wa album enyimba tewali n'abaana bayolesa emibiri gekyo olina olaba waliwo n'omuwala wa TV ono oyo mukwano gwoyo ate abalala anti nambemu oba yagenda agenze kunonaki siba temulaba nnyo mu bintu ebyo naye omaye omulembe gw'okwetega emabegaawo gubaddewo kino ekya TV kyayolesa omubiri bannange bane mutemeteme abaana abaliyo waliyo ekyo ekiwala ekya TV ekyo afi nga kinyirira naye nga ndaba waliwo akirengerera eri kati ate waliwo ono omukyala ono ow'ebulaayi ono ono omukyala ow'ebulaayi ono alina ssente nga naye alina abazze okwetega nga naye waliwo abazze omwetega nga bawa omukolo gwa si mumbozi ngamba wano mu Uganda ng'olaba naye oyo ne wakulabisa oyo ne wandabisa olabisanga ecupa nkusindikira message guli waliwo okujanga fani nawo wayi kamagule ecupa oshuulira nawe yabawayo ecupa ati ngazenga fani naye yasanga tunywa yabatya yasanga tunyoledde nagamba atya Julia naga soke bayongerewo which is okay
twogera amazima buli we yasanganywa yamugulira anti kisinzira bulandi nedda wate bawaali wakakodyo kisinzira bulandi ate bayalengera ekinu nga ani yali mu kinu waliwo bantu baali babadde ebinu byabwe kubulira omanye bukodyo bw'eppaali manyi ebintu byetwalimu byali bya luzungu nnyo ate ng'ebintu yes ate ng'ekyokubiri olina okuba smart okufeetinga mu bantu abaaliwo waliwo abantu bangi nawe ku Miss Uganda Dr. Jan omanyi Dr. Jan tokiraba netubaamu kati waliwo abantu abaaliwo nga mwatasobola bikola ki kati nga tosobola siba ttaayi ogende mu alubamu ya muganda wange kati ye ekibuuzaabuuza muganda we mawa bwe bagamba alubamu yali ame tugenda kujja zineza ebifaananyi n'alubamu yo yaliyo das mawali ame tugenda kujja zino alubamu zaffe ez'ebifaananyi eza picture tutandika okukebeera okitegeera ekitali kituufu kati ye teyabitegeera kati mukyo nze kyenja okwebaza buli eyaliyo okitegeera omukolo baguweesa ekitiibwa afipawa namulabanga zze ekituufu ng'omukolo azze guweesa kitiibwa nendaba Dr. Jan ng'ali mu mukolo nendabira ddala nga Lydia ategese ekintu omuntu kyetaaga okwetabamu anyumirwe Juli yalina okumubuuzaako nze sibuuza abagagga nze sitembe yabuuza ku nnamba emu awo nengenda okulaba beekuba obwama nesimanya kigenda mu maaso naye ninda Kamiliyoni amukuba ecupa naye tekyasoboka syawo yali mu kirevu nga bamuweweeta bati Kamili namba mune mugava bajja kubirya bwerere ecupa naye nga bwe ntunula endongo ya Jasmine ekituufu twali mu alubamu ennyimba za Jasmine zetwagenda okupulirizamu nungi Lydia Jasmine mukwano gwo nnyo omuvanga mu bintu nga muvudde mu kamera nodde ebbali mubula ekituufu kubanga twagenda kubanyiigira Lydia Jasmine okusabye bye mbadde ndaba ebitambula bye nalaba ku social media nalinga ndabako mmwe ndabako Mariaki nga chikeni amazima gali nti saagala nze kulimba bantu sira lulimba na lulwe mmanyi ku alubamu naye nga wano weewaka alubamu egenda kukubagana n'eno zakonaganye ziri ku laawundi awo zombiri lyezezi Kamili yabadde tight ku zawedde naye omumiri anti ne King Michael yabadde waawo ng'ayitaayitawo yabaddewo ng'ayitaayitawo naye ng'ate Kamili ye yamanya ekyamugwako ku Sheri kati nga tayinza kukkiriza bintu ebyo King Michael yabaddewo mumfo King Michael addewo ku ttebe baddiridde awo naye nga Kamili yamala omumiri yamanya ekyamugwako ku Sheri nga tayinza kumala gava yaliwo ekabalaga waito tatandika kyakala ebiseera ebyondowooza yalina amabaala ekabalagala Sheri tumumanyi Sheri bato wazirabako oyinza ku mulembe gwa dansaazi kakati yabadde taiti naye omumiri yatumbonzekawo n'atubuuzaako n'agamba mujeba Kamili we yafulumyemuko nemuyingirawo Kamili ffe twamubuuza akyali ku ttebe awo tetunnamusabako omukaga yagambye nti bayongerewo oladde nga yaffe nga waali nadda ssebo omumiri yabaddewo kakati twabaddewo buzibu bwonna naye munnange mu byobufuzi abatabuzaabuza naye ekyo kyakola kyekituufu kakati bambi Jasmine yayise abantu nno mwana wattu ate okuwulirizaamu kintu kamala okubuulira nze kye nategedde okusinziirwa ku mwami Dayasi yajja kinyonnyola obulungi alubamu eno yabadde yaguliddwa ng'abantu abagiguze basobola okugitunda mu mawanga gonna okitegedde badde basobola okugitunda mu mawanga gonna ate n'okugyempawalinga okugyongeramu amaanyi
okutambula okusuka ebadde etambula kubanga kampuni kiraka yagikuze y'amaanyi kakati mu bukugu bw'omuzannyo guno bamwami David go balimu ekyo kikkirizibwa era kikolebwa mu nsi yonna okiwulira so saagala mugambe mbu nno kyeyakoze kyabadde kiva yabadde ate naye yeeyongerako jjinja okusobola okukola ekintu ejja kukola ku lw'okuba nti ye ku sayidi ye ate ekola nnyo ku lw'ensonga nti ye agenda funa ne ssente olede yafunyeeko international nga yayimbye mu luzungu n'ez'oluzungu kweziri nnyingi ez'oluganda nalabyeko ntini okusinziira era nabadde nzijjamu ono nga nzimuganga mugabo olw'oluganda lundi kwabaddeko 5-6 kwabaddeko yes 5 oba 6 ezabadde nga zina title y'oluganda kati endala zonna zadde za title yaki ya luzungu Lydia Jasmine nze ngamba nti kino jinja kuye tumuwe credit era nze ngamba ayina atambuddeko awo ayina kaseetuddeko kati sagala mugambe mbuna ate yazze mabega awo yaseetudde yagenze mu maaso nze mpozi abantu bonna abaaliyo waliyo abantu bangi besinza kumenya nti ono waliyo bangi kubanga ffe tumenyako wingi kutwali tutudde ate nga abantu wali wagazi wali otudde kweriwa nze nali ntudde ku wingi eyaliko Mwami Duncan eyaliko Dayasi eyaliko Happy Powers wingi yaliko Zawedde yaliko Kamiliyoni wingi yaliko Michael wingi yaliko Dr. Jani wingi yaliko Miss Uganda wingi kati waliwo abaali batudde ku wingi eyaliko Kenzo eyaliko Ebranizi eyaliko kwagamba kakati ffe twali wingi eno gye twaliko abatindi abaliwo benkola ki Jasmine yagamba Kenzo takyalabika naye yamulabako olwo era yajja osanga Kenzo ajja ku mikolo egy'obuvunaanyizibwa wingi terina buzibu wingi terina buzibu owidde wingi abaaliko wingi eriko Nambemu eriko Duncan eriko Simanyani eyo eriko King Michael mbu bwe yeetala bw'atambula bw'alabiriza eyo wingi n'ogamba mbu yali nnyangu yali teyina kigendererwa kyova olaba n'ebintu bya gundi kyova olaba n'ebintu bya alubamu Nambemu abijjukidde era n'akinyonnyola bulungi n'akijjayo linako Nambemu era akinyonnyodde bulungi ekya alubamu n'akola ki n'akijjayo naye ng'abadde yabyerabira nga yagenda ku biri ng'era era kati bwe twogedde ne tubasimasima kwe kujjukira ekinneewuunyisiza ku Mwami Nambemu annyonnyodde ekibadde Duncan kyabadde annyonnyola kuba ono ate amanyi okusinga oli niyo ono kyamulimba okunyonnyola wongamba nti alubamu babadde bagitunda ekifo kimu kuba ne fiiki oba aliyo Sony South Africa yatunda alubamu ina oba Wizkid yagigula ng'agipromotinga obeeri kitegedde bulungi kakati singa misanamu bwe yasoose okunnyonnyola mbenja kitegeera bulungi kuba gwambuuzizza nti alubamu ogiraba otya wano naye nabyo kyannyonnyodde kiraga nti alubamu ye yagenda okujja wano yali agitunda ddawa nga tagetiye si ya wano kitegedde bulungi kati ekyali bimuganda nga okunyonyola n'anyiga anti tageti ya wano nze nga nze sera lumalundu mmanyiiko naye eri esobola okubanga ekola ki ng'etambula ngaola ennyimba za epasi wano osobola okubuuza ennyimba ze nga tazimanyi naye kakati wano kati nga bamahadi amanyi ebitwa kifuna bagambye nti eri ekola ki era ne bagamba nti alina emitwalo kati ameka 3 naye nga wano teriiwo kyekyenjawulo ekiriwo era kusooka njozeyoze Lydia Jasmine olw'ekkula erya album lyeyatuukako bagiyita the one and only album lyerinnya lyayo it's a self-explanatory ku bulamu bwe ne gundi how far she has come ne gyalaga kindekere ekyokukwagala kindekere oluyimba lukubye wano olwo yalukolera ba wano luli ku album era lwe lwasooka ofuluma ku album era ne lubadde lutambula olumanyi kindekere
kati okwalubamu ebaali bagikola n'abantu be yafuna abaali baselectinga ennyimba there were over 50 songs n'afuna baproducers 15 abawano nga kuliko abakoze ennyimba ezo n'abatazikoze ne baleeta views nti luno newe tuba tutestinga abantu soke tubawe luno olwo limba luli ku album okutunda album wano lokale before okutandika anti abantu bakola album nga banoonyako oluyimba lumu lwokka lukwateyo bw'otunuulira oluyimba lwa Sure olwa Chameleone ne wano nabo ku gundi olulimu Chameleone wano ku ground era lukola no kino ngenda kigamba ogenda kitestingako after here bakalulu releasinga sinyiza obutalukuwa nnyo but nkubuli amazima kuba tayito nzimanyi okitegeera ekyo kyonki okola ki bw'otunuulira oluyimba ati nkubuli amazima ogenda kuseka out of ki ogenda kuseka out of ignorance track 1 but I'm telling you kwa albamu ya yes ke kayimba kenjagala akashua obaka shua naye nakawulide track 1 kakati okugitunda abantu bakola album ya nyimba 10 abantu ababenyimba ya nyimba 10 kisobola n'ofunako ennyimba 3 oba okoze bwe kiba kikoza kati alinako ba skills alinako aba Nigeria babiri alinako abinako omutizedi biki naye album eno yalina kufuluma omwezi guli si guno gwa July gwe tuvuddemu guli ogwali mu Dan Flavor yes but nga bakyali muteseganya ne distributor ono distributor yali azze nenga akyatunulya album obeene mukolera so distributor yagitutte kyova olaba immediately after the listeners party BBC yamuwa interview about this album kati eyo gundi byebyo emirimu gyekola eyo company anti baba bajiwa audience ndala baba bajja audience ndala album ya gundi etambula eri mu kutambula already nagenda nakola interview ku BBC era bwogera nogera mu New Vision interview yali Jasmine gye bakozeseza link ya BBC okay okitegera kyegamba awo tutanze okwawukana mu audience mwe mukyali wano kubiveera nti wotuuka nga tutuuse mu era ey'okuba nti ekintu kye mulwanirira mu parliament abaana batandise kino n'onkoza nga bayise somewhere else onyonyode bulungi ate nze nali nayogeddeko naawe nasose kuleke biwala ebyasinza otambula chikeni kufukamira mu bbaala neyeetondera taata we kubeera balwanira mu bbaala najje namwetondera mu bbaala ebyo byatambudde wabula ebyasinza otambula ekyabadde si wekyabadde tiyakwetondera mu bbaala tiyafukamidde mu bbaala kale muzimu gwe gwafukamidde so eno album kuba njukira nga tuli mu gundi ey'okuba tino baagala ogireleasinga nga these people bakyekkaanya this album nga woolaba Fik we yafuna n'oyo mu Nigeria gundi ye ne batwalako partly of gundi gye baali basayininze naye negwako ndoza nga tagikozesa kyateekeddwa gikozesa album erina hopes nyingi okutambula not here only naye oli bw'avaayo n'agamba mbu nno wano ku ground tekuliko simanyi nnyimba abantu ze bamanyi ng'olwedde kuliko ennyimba 2 ezitambula nga nayo kanyini kindekere obadde oluwulira naye nga gwe tomanyi nti luli ku album awo mba sikutegeera naye nga Eddie Kenzo tukukulisaayo ewa Dr. Hamza ku stage ewa Rema baali wa Remani Alima Namakula yabayita andowooza kyali oke abantu buli omu akiraba ekyani ekya Dr. Hamza okwaki okuwaginga Rema ku stage simayani Kenzo ekintu kya Kenzo nze ku lwange nga nze ndaba gye nakirabamu ndaba kisuseemu enkola gye bakikolamu kisusse simanyi oba waliwo wapangira munno okubaako kyamutuusaako naye nga ndaba kisusse okubanga omuntu eyakeera enkya n'akwata omukazi n'atwala buli kaseera jjambo akugwa mu kifuba simanyi akwesisa mikono Kenzo manyi nze Kenzo kyaliwanga abantu abo olina obbeekengera Kenzo watu osobola kugamba ti omuntu eyakeera enkya n'atwala omukyala we n'ayingira mu makaago nkola eyawano ey'ekiganda
nti asobola okuba nga mulungi nnyo gy'oli ekitegedde ate nga tulina ebintu bye tuzze tulabirako nti gundi we yali agenda Rema yakuba oluyimba n'agamba ndibeera mu dokita mukyala dokita emyaka 2 ng'akyafumba newa Kenzo naye ng'oluyimba alukuba ng'obubaka alina gy'aboolekeza tugenda okitegeera nti yali agamba kino nga tulaba mbaga so kakati n'okubaako gye bapangira Kenzo ffe kye tutamanyi ekyo banne saagala twerabira omanyi bannayuganda twerabira mangu nene Kenzo baali bamutwalako gundi Rema twasooka ya luyimba era ne tuwaanawaana nnyo bannanga oluyimba omukazi akubye oluyimba simanyi siri miyembe ngenda kwengera biki nga twaba luyimba kumbe bo balina taketi zaabwe maaso eyo era taketi zaabwe zaamala ne zirabika nga beewasizza ndowooza Kenzo omukwano gukendeere tekigaana mubuuzaako naye tomubuuzaako nnyo takubuuzaako nnyo kusukka afuneko waakola ki wakoma abantu abalina okukola okusalawo okunene baba batini ate nga kutegerekeka kyova olaba era n'abakulembeze ki kibafuula abatono okwebuuzaako olumu n'omuntu ayagala mukyalawo oba bba wa mukyalawo gwe wakyawa kya bugunjufu okitegeera mukyalawo olw'ensonga omukyala alina gw'ozaddemu omwana ne mukufa kuba mukulangirako kuba namwandu boolese bwekiri kitegeera kakati bw'oba otunuulidde kati enkola eyo omuntu yereka asobola ogikola ye muntu eyebuuliridde mu bwongo n'okozesa obugunjufu obumala tuli batono kakati abantu abo batono nnyo ku nsi kyovola balaba Kenzo ng'akola ekivve okiwulira kubanga omu yalina ekirowoozo kigamba nze awo mbadde nfuna kabazi nze awo naali kutte ejjinja okitegeera mu bwongo mu reality naye omuntu asobola okyensonyiwa n'akiraga ne mu public nti bannange Sseruganda ogamba otya sikuyinaako buzibu ate omuntu asobola okikola ekyo oba ose kyowalinze ne mukyalawo obutagenderanga mu nkukutukuddawo amawakunona buyambi kumwebakirako eyo Kenzo kyakola kubanga mutuuka okwagala obuyambi osobola n'okugamba nti amuza nti kubira ku Kenzo omugambe nti amaalo ayagala ki sente twetaaga sente era nga Sseruganda mbeera ki kati muganda wange siri bulungi era omukyala we yalivugidde abaana nti kaŋŋende mutwalire omwana alabe ku kitaawe ate anaga nti akati woba oyita wali basuulewo wali eri ku big talent ani abasuulawo amuza asobola obasuulawo ne Kenzo asobola obasuulawo kati ani akubira Kenzo ku sente okiwulira kati kyenkugamba nti mukise kiwalinga obufumbo obwo n'embeera nayo neyatukukuta ogijjawo embeera ewo ogikola nga yeetadde mu lujjudde ngeri open oba olina ebintu bingi nnyo by'okugidde era nkola ya bugunjufu omuntu asobola okukikola ekiwulira kakati olw'okuba nti nkola ya bugunjufu ate ya bukulembeze omuntu asobola okukikola yensonga lwaki olaba Kenzo ng'akoze ekintu ekyo lumu olabanga ekibi naye ate kirungi wuliriza kyova olaba abantu abamu yasigaza ennoma ye ku mutima omwana agawe ndi musanga omwana asigaga mukolimira n'osanga omuntu agamba nti tulina buzibu nno omwana wattu akamukubireko n'owulire okiwulira katuweebuuzeko owulire kakati enkola eyo lwakuba nti okusalawo okutuufu ekkuba erigenda mu kuzikirira ddene kuba n'abagendayo bangi toyinza kuŋŋamba nti omuntu yasuulawo ennyumba n'agamba ennyumba eyo buli wenjituulamu mpulira Rema ate n'ogamba nti ate no wabeera ne yasuulawo ennyumba yaani ennyumba y'entebe mbu yagivaamu yali yaani anti yagamba mbu erimu memories yo yali yaani yali anti memories ziriwe ziba zikyakujjira ate no ku stage n'ogamba nti ate ogwane kambuze naawe okkiriza nti yagisuulawo amawulire ennyumba ayinza okuba yagitunda oba yagiddiza nannyiniyo ekimu ku byo okiwulira kakati yagamba memories zimusumbuwa ate kati omuntu oba ennyumba ogitunze oleko kyagirambula kati memories zamusumbuwa ate wano ku stage atakulaga kyalyoke tezamusumbuwa gulakwata wawulira interview ya Chris Evans
yagamba nti Leema yamala emyaka egyasukka mu 2 ewa Kenzo naye nga yayanira Kenzo babeeko kye bakola naye nga Kenzo yakola ki kitegeeza beekyawa bakyali wamu ku kayimba kali mu kayimba kali bambirinda ng'agamba nakabeesinga on true story mukwano gwe yamunyumiza kakati wayinza okubeerawo ebyomunda ebyomukwano byetayinza kutegeera n'obinyonyola bulungi anti wawulira gwakayogera kakabakanya ye yakawandiika yakubuulira we yasinzira okawandiika okiwulira namugaa tumukubirayo akayimba usanga nadda si wekyali sebo mwe mwakola interview lwaki tebikwatagana bwino waali kati mu mbeera eyo mukwesonyiwa okwo konna okwa Kenzo nze ndowooza yagenda maaso era alina omukyala ne Leema yagenda maaso alina omwami ate bano bakyasisinkana emirundi mingi omulundi ogutali gumu kyokka oli mukulembeze awamu ate nga n'oli agwa mu anda kati bagala musisinkana dukenga buddusi bwe bakyagala mbo so oba seruganda obwo si bubi muleke namwe Sakozi ojjukira emboozi ya Brunoke twanyumya wano kwani atwala omukazi lwaki omukazi ava eno mwami nambemu yaga nti kati maama wayogera batera okuba abadongo bwe bakola lwaba mwe temujjukira n'agamba naye omuntu akutwalidde omukazi aba muzibu kati ye maama olwoba yamanyira enkola y'ekidongo bano bagenda eno bano badde eri yalabanga byangu okitegedde kakati mu ssaawa eno woolabira nti okulya kukola akagaati noolabira ddali akagaati ko kakola ki kakola Kenzo amazima amatuufu namemba oŋŋamba nti gundi yagamba emyaka 7 lwaki tetukitunuulira nti nakino bayinza oba balina kye bapanga oluvannyuma lw'emyaka 7 bapangira emeka 2 nze wale yange weeri nga bapanga ono okuva mu bufumbo akole ki kati okupanga bakumala ssebo balongoofu nnyo bo tebakyapanga kanyonyolo ono enyinyala kuli 7 kwali si kupanga Leema kuva mu bufumbo Kenzo ng'azize Leema ng'ali wuwe okumala emyaka emeka kuli singa abimanyi atya kati kitegeeza Kenzo bano abantu abatunuulira yabawaga ahead era naye n'agenda gy'alaga amazima gali nti wayinza okubeerawo nti omuntu oyinza okubeeramu omutima gw'ogamba mu kusooka niyo tukatayimu n'okkiriza amazima bw'otakkiriza amazima tegakubonyaabonya nnyo Kenzo kyeyakola yes kulisi oyo naye kulisi naye tagizibwa akaadi so omuntu gwe bakuba ennyondo 10 zaali musanvu yali yasootinga kulisi yasootinga bakuba esooka n'ozibala yasootinga kati gwoba gw'ojjako bonna obujulizi nkusaasidde naye nga Kenzo wano nga ye Kenzo kuba Kenzo alima se yayise bano ababiri ekisooka Kenzo yali azze kubanga gundi Leema ali ku committee ya federation ate ali under federation Kenzo yalina obeerawo ate ku side endala eno Kenzo era asigala mwana kuba alinayo omwana yes eri bosi wa Leema bosi wa Leema si wa Leema bosi wa Leema kugambye Leema namakula kati ate eno ku side Leema yalina okujja n'omwami we awagire omuntu maama amubeeredde mu bulamu bwe bwonna throughout but ebintu by'oku stage Kenzo ye yayita Leema teyayita abantu bano ku bombi Kenzo ye yayita Hamuza kati nena Leema n'agamba kati kiguddewo kankole kikambeko byenjogera akavimbo kaliibwawo super era kwe kuvamu ne behaginga naye ng'oli baali bamuyise ng'alina okwogeranga waaki owa federation akulira abayimbi ate nga n'Leema mukozi eri kati oli kwe kugamba ndabyeko wano nani
naye ajje naye bw'otunuulya kamera oli mu kuyita oli omukyala ye tekyamusanyusa oyo drama yamukoowa Rema drama yamukoowa ye ng'omuntu kwanga tuloza guno gwakusatu nga kikolebwa waliwo lwe baali tebimukolera lwe basooka okikola baali ku bizinga byawa Zanzibar baaliza birthday oba yali yagundi ono wa UK Models oba kizuze kati kifuuse so repeatedly tekikyakola ki makulu naye nga Alima teyakikola nti ye yayita oba ayagala kuteekawo kakyagalo oba shetambule Kenzo yayita oli nayagala amubuulizekaawo ate nga weewaawo yali asobola okumubuuliza eno mu audience naga n'amubuuzaako nti gyebaliko lwaki yamuyita ku stage so Kenzo ye ajjayo ekintu kye bakolera ddala nti showbiz ye yakikola in a form of showbiz era neefuuka showbiz eyaddala but jjukira showbiz gwe esobola okukola naye ng'ate erina gwekosezza ku mutima yes kati waliwo abantu ba elders bo mu background kati katufune mu bino bye tubirumala okusanga kati aba elders waliwo bababeereri ne bagamba ekyo kye mukola kikyamu showbiz mba mugikozaawo kati naye ate badde eri babanenya kyobola era bwe kyakolebwa Rema yafunya face she was not happy kozi mu bulambulukufu baalina time ku red carpet okwesanga ne beebuuza oli n'agenda ku ntebe y'oli waali n'amubuuzaako either way yali muse but si ku stage kitegeeza nti wali ku bombi waliwo yali alina kyayisaawo ekyamukoza ku stage kujjawo bigambo byammwe anti tusooka owulirize ebigambo byaffe era tebyandibaddewo singa yajja n'amubuuliza eno ng'owoobuuza ku muntu ali omuntu ng'ogamba ye kamubuuzeeko nti omuntu gundi anti kyekugambye nti no in the name of showbiz kyakola but in the name of elders ne family kiba tekikola to be sincere kiba tekikola omuyita ku stage tajja kufuba tukadduke atasobola ate kyekiba kiswaza tosobola kwera n'omuyita omuntu n'alemera ate kyandiswaziza nti alemeddeyo okwagala nekyo tasikinaako buzibu bayagala oba tayagala but we tudda mu reality tasobola kuba tasobola kugabiko waddi emisene yafubu tukongera ku stage wagiraba emisene gye yadduka kati kankubuuze singa tiyagenda ku stage kola ebyo Devicom obupale yandibulabiddewa kuba Devicom obupale wabulabira ku ki okitegeera kati kakati nedda in the name of showbiz we baali ezo baziyita 30 minutes of fame zo zaakola ne show buli omuntu ino Alima biki kikola but in reality wetuba tuzze mu mazima tekikola mu background ya family mu family zammwe kiba tekikola ne mu ba elders kati mawa ku myaka gy'oliko ng'oddira abaana bo nga baddamu kati gobadde bwantu bwabo nga bala babikolerawo nga badde balina chance asobola okwebuulizaako eno mu audience ne beebuuzaako lwaki bamwebuuliza ku stage era ne muneeno gy'oba mubuulizaako mu background era tedaba muyeekera era nakyo sikyogeddeeko eky'olutalo kati gwe atakitegedde mu layini ya showbiz kyakolera Kenzo Kenzo bameka beyabuuliza eno mu audience lwaki yabayita ku stage yakitulagadde emirundi ebiri ate era mwali mukyogera mpolampola kati kyakabayawukanye bayombyemu ate nga bawukana kyogabo buli bavaawo bagenda ne beeyagala Kenzo labayo ono kyembadde ngamba muganda wange Sakozi olaba wengambire nti ne muganda wafaani Amuza kimukolera webali ku mukolo ogujjukira mukolo nga Kenzo ayimba Amuza yava eri bantu nga 12 ayina abawagizi kali nze nyinza okuba abawagizi nabo balaba lwaki otujoga Faluka nkole bwenti olaba kyembadde ngeza kufunza nti Amuza naye ng'omusajja ekituufu tayagala va mawulire namawulire akola ki ayinza n'okuba bali batule musena naga bwogenda ku stage mpita obanze nja kuyita andi mpuliriza Faluka
bano abasajja balaba nze omukwano gwenda bagwe bayina ennaku omukwano gwenda bagwe bayina ennaku zino bayinza okuba mugambye gwe mama bwakuyita mpita nange bampita nja kuyita ng'eyo message ekola ki nze nalaba ku mukolo Kenzo kwe yayimba nga Amuza kwali Amuza yali ku ntebe egira nga Kenzo ali ayimba Amuza yawaganya okuva eno bati bamulengere mpaka bwatuba ku Kenzo namufuwa sente nazemalako bagatuuka mu mmotoka nga amafuta gaweddemu ate yakuba bukubi simu ne bamuweereza sente sikulimba nedda sente aziina naye yazifuwa Kenzo nazemalako kwolwo naye nga aziina naye Amuza naye bambi ayagala kwekumira mu mawulire abeereko kati bamuvumye Bupale lwekyo ati Bupale bwe bulungi lwakuba kyagamba Opale bwawe tabusukkamu mu maaso wano mwesonyiwe Lutaaya wano bwe bamwogera ebintu byammwe ate za bbeeyi oyo omusajja ayambala ebintu byennungi oyo Amuza ayambala ebintu bya bbeeyi engoye ze simanyi nze naye kyemanyi nti engoye ze nnungi buno Bupale bwammwe naye kimanyi Amuza empale za Amuza ekimanyi baba namusala ekirevu saluni tekola kulolo kinyoza abakuye baleeta mubabeerako masini 8 balina omwana akola ekirevu